Musango gwa Nalukola era tewaliwo omuntu ali ku minzaani nga Kyagulanyi Robert Sentamu. Gumutadde ku minzaani gy'otalabanga. Because it is a provocational case. Katubakube lino ejjinja tulabe. Kiki bayinza okukola? Bakomyawo ki? Nga walaba Kiboke yavuga mu kalwako nga katandika. Yes. It was a provocational move. Katubakube emiggo. Ejitaliko na plan. What the justification nga tegiriko bakuba bukubi just out of the blue ne babanga batwale ente kuluzi pu ojiwulidde ejo provocation kukuchekinga ozimbye eki kyolinawo ova mu driru otulaza abayekera ozimbye eki osobola okusustaininga fight obo badonyumya mbozi kakati mwawo kakati tugenda kulaba whether NUP is ready for power or not. Nga tetugenda mu protest vote va kubya protest vote kanonye okakube okakuume ye protest vote jetugenda kakati si kyakolebwawo sigiwulirangayo ekyo kyetuze tukola buli mukalu tubadde tukanoonya nze saagala nakumbuulira kigambo protest vote kuba bakitaputa bubi ate balinga abataasoma protest vote kitegeeza okulonda omuntu atasaanidde kati olaba Nandutu oyo Nandutu yajjira mu protest vote bagenda mu kamyufu k'NRM ne wabaawo gwe bazoganyizaayo bubi nnyo ne bamudisqualifyinga okitegedde abantu ne banyiiga ne bagaa kati gwe katukulekere fulagayo ne balonda omulala atali mu kibalo eye protest vote obo kazira obo kavaamu naye nabo baba bakazize kubanga mu bamain contenders abadde bamanyiddwa babiri mwemimu batemukaliimu ne baleeta owookusatu that is protest vote kati okujjako nga bano bagamba nti kuba presidential candidate abanaabeeramu mu race bakatumba oye kuliko abantu gwe bagenda okupiikinga tugende n'oyo mwena muli bayaaye mu abasigadde kino kyekiseera ow'ekitiibwa Kyagulanyi byabadde nga mu asooka abivuemu struggle egenda kutandika butandisi ate nga ndabanga struggle fotoka obufotozi struggle biri byabadde nga mu ebyampuuga kati byaweddewo sijui bigirwa biki byaweddewo kati kyekiseera facing ejjajja direct batunke mwe mwejeredde andi kakati simwe mulina obuyinza ekisooka tayagala amuyambako yagamba jjajja amutwala yekka era yagambye amutwala jjo ku Busoga wano yagambye nti abo bafwala ngenda kubawangula mbajjeko obuyinza mbasibe yabayise bafwala mujajja fwala ku Busoga wano yagambye nti jajja fwala ngenda bajjako obuyinza yamuyise fwala sebo nene ntunulira jajja gwayita fwala nengamba ono omukulu alina kyazzaako naye nga yakyogedde ekyo kumpewo ku mayingo g'eggwanga lino nebuuza nga nti Allahu Akbar omusajja gwayita fwala akedde kujjayo mubaka we Mulamba. My God omanyi ebintu bizibu omanyi Katonda aleeta ekyasa kiramba n'akiziba amaaso generation namba n'agiziba ki yonna neefa kakati awayinza okuba waliwo abaakubye mu ngalo nga bawuliriza ayogedde Rasta omuwulidde akubye jjajja mulekedde bulamu amuyise na fwala jjajja ndi fala nze wontuma abasiru sitwala jjajja nze nganze era wontuma bafala sitwala ani taliimu ate Kyagulanyi y'omutwala ni Kyagulanyi sobola mutwala lwa nsonga nti asobodde okudemonstratinga okulaga nti Munnayuganda yali agadde okukulembera Uganda. Omanyi omuntu yenna agamba nti njagala kukulembera Uganda mu basiru abataliimu kwanza soka n'omuteeka wali oba akozesebwa bukozesebwa oba ali kwala ali soka n'omutekola ki n'omuteeka wali
abawanjawulo mu ku balala Esebo. eh Kituufu. eh Awo tewali fwala. Ako kayise bulungi. Neda sebo. Naye ate kakati Kade ngamba. Nti obuzibu buyereseeko be bantu muteeka ku minzaani. One kuba kuzaayo katambi kuba kati tosobola mugeragana jjajja direct. Yes. Kuba jjajja ina capacity ey'enjawulo. Olina muzza wansi nti jjajja we yali anoonya obuyinza nga noono bwabunoonya yali akola biki meeting kizi yali atuulamu noono. Kuba kati bw'omugeragana ne jjajja direct oba tobadde fair. Oba tobadde fair. Jjajja w'amaanyi. Tekiriko wadde okubuuza ekyo n'omwana omuto ab'omulaba nze sisitimu ezikola jjajja nziraba era nzimanyi tetunazinyenyaako wadde naaka kakuraaka. Gavumenti ya Amini awamba atya? Amini awamba akugamba nti everything was akokolo. Wempe North kanoonya buto abantu akalulu bakyaliwo tebannafa. Mwagala bitutame, mwagala tubiveeko, mwagala tunyiige, tugenda bakunamya, tugenda balabisa, tuddeyo Kawempe, tuli bamalirivu era tugenda kabongera.